Poliisi efulumizza ku kikwekweto kye bakola ku Acacia Mall mwe bakubira abagambibwa okubeera mu kabinja k'ababbi abazze batigomya bannakampala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga SCP Lusoke Kituuma agambye nti bakuba abantu 6 era bwe batyo n'abamenya amannya. Kati ng'ono Amis Mohamed sinti yali muntu wa bulijjo, no, ayina record era nga ne record ki weeri. Waliwo ne Lukwago Sharif naye bwe twanoonyereza mu sisitimu yaffe twasanga nga ayina omusango e Kasokoso, then ne Katongole Fahadi oba Kaweesi naye yayina ono wansi wano naye yayina omusango ku Jinja Road. Ayongeddeko nti waliwo akyali omulamu nga n'abalala bawerako bakyalira ku nsiko. Bamuyita Muzamiru Kamoga, ono naye yayina omusango ku Jinja Road. Era rekodi yaabwe weeri tuzze tufuna obuzibu nabo kati nga January 11th baataakinga omusuubuzi ne bamubbako miliyoni 10. Yali ava mu Stanbic Bank bwayise nga sente azitwala agenda Matuga. Tuyina ne piki ze baakozesa. Nga January 4 era ne babba miliyoni 3 mu industrial area. Bano babadde ku lukalala lw'abantu abeetaagibwa ekitongole kya poliisi n'asaba abantu okuba abakkakkamu. Ebadde ku watch list ya intelligence yaffe era nga n'abalala gye bali eyo tukyabanoonya. So eno tiimu tuginoonya era tulina okumakinga sure nti tugikwasa n'amaanyi. Ate baba amakomera beeganye ebibadde bigambibwa nti bayina olukwe olw'okusaanyaawo obulamu bwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe nga Frank Bayine omwogezi w'amakomera bw'annyonnyola. And I still remind those who are alarming that the government wants to kill a retired Colonel, at least as far as prisons is concerned, the first time we ever received and kept him was in 2005. He has since been with us not less than 3 times, and he has come in and gone out, and so it will be. Asambazze byonna ebyogerwa nti Besigye baamugana n'okufuna emmere y'ekitongole. Buli musibe akkirizibwa kuba nti ekitongole ky'amakomera kitukakatako kuba nti buli musibe emmere ey'okulya. Bwe kibanga emmere yaffe omusibe tasobodde girya era standing orders zo ne zigonzaamu ne ziraga nti abakkirizibwa kusasulira emmere eva ebweru naye OC alina okusooka kukola ki kugyekebejja. Ate okufuna emmere kuva ebweru si ddembe lya bwebange. Mu lukuŋŋaana lwa poliisi lwe lumu e Naggulu, Derek Kigenyi okuva mu ofiisi evunaanyizibwa ku by'okukusa abantu ayogedde ku bantu be basobodde okununula nga kuliko n'abaana 22 mu bitundu eby'e Busia. Abaana bano babadde bakukusibwa okuviira ddala mu bitundu ebyetoolodde eggwanga okusingira ddala okuva mu Wakiso district ne Kampala district. Weewaawo nga mulimu n'abalala abavudde mu district ng'ey'e Kabale ne Kyenjojo. Byola Gabriel, Kurasao TV, Omunyo.